Yesu akugamba wegendereze kubanga ogenda kuwa abantu enseko. Ebya Pastor Bujjungo byonomese endiga n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo. Ensonga za Pentergone zikutte wansi ne waggulu. Clarity source 256 one more time kwaniza gwe wenna omulungi atugoberera omulimu gwange okutuusako information gwe neweesayirawo engeri ebintu gy'obirabamu. Subscribinga tekeko notification bell ebisigadde obitukwase. Ensonga za Pentergone sente zizimba ezisima omusingi byonna tebiriwo. Ebbanga ddene abantu obadde bakuŋŋaanya sente ekibuuzo kisigala kimu sente zonna zibadde nga ziraga wa. Njagala nkuwa ku recap ey'emabega ng'omukulu kennyini agamba nti sente weeziri eziri ssaawa yonna yonna tutandika ozimba ate nkuweneke yayogedde akali of recent weekend wennyini olunaku lw'ejjo ng'agamba nti sente teziriiwo. Nkuwe n'abantu reaction yabwe endiga kye zaakoze byonna kambikuwa. Building the church. Tukkiriza Katonda nti July 1st we shall break the ground. This year 2023 twakola resolution eyo last year mu October itutandika campaign mpola. Omwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Mwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Pentagone kantu katono nnyo. A few moments later. So ne sente ezitandikirwako okusima omusingi. Sente ezitandikirwako nti kampuni eriwo banagamotoka gaayo batandike tetunnaba kuziweza. Speed gye tweteekako kosi yalimu excitement. Ekyokubiri tweteeka ku speed etaali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano. Twafuna abantu abata contributing nga wadde 10. Twafuna abanywi b'amalwa ababeera eyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentergone. Naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu tulina okuteekawo ku speed. Naye nga bingi ebyokulowoozaako. Sente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba wegendereze kubanga ogenda kuwa abantu enseko. Twogera oluvannyuma lw'akatambyako abamu ku abo abasumbira ew'omukulu Pastor Bujjungo n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakuba emmeeza ne bagamba nti tekisoboka okubeera nga ssente zonna abantu ze basonze okuva mu mwaka ogwa 2023 ate kati bagamba teziriiwo. Tulabyeko omukyala amanyikiddwa nga Julie Babanjigo bamanyi nga Julie birungi ng'agamba nti bwe guba nga omusingi gwa Pentergone guganye nga sente tezimala awo tukole tuzimbe mu triangle yatoba munaye Pentergone yandibeera nga nene nga pastor wagambye mu katambe kola byo wamega nti twali tulowooza nti ekintu kitini naye kano si kayumba ka kamyu oba kayumba ka kamyu ani yakazimbye ezo sibiriimu naye nga tulabyeko n'omukyala amanyikiddwa nga Generations avuddeyo n'agamba nti ekimala Pastor Bujjungo abantu obasiriwazze ekimala lwaki ku kaseera kano bagamba nti tewaliwo yadde sente eziwa material bino si bigambo byange. Talk with clarity kankuwa katambi tukomewo. Naye Pastor Bujjungo endiga zaakukola ki ddala? Bano abantu b'osumba baakukola ki kyennyini ky'ogamba nti mulina okukisasulira? Be baalemesa amaka agaasooka? Ebirala ndaba ng'ebitambula bulungi ndowooza amaka ge gaakakutabukako. Bano abantu be bajja Teddy Bujjungo mu bufumbo. Bano pastor abantu basasulidde ekintu ekyo naye mukwano nedda olimba. Nze okuva lwe nazaalibwa njagala nkikugambye nti nasanga basonda Pentergone ate temuga Jenny oli mukulu nedda nze nkugamba kati nze ofuna first hand information ku muntu yennyini. Nazaalibwa nasanga basonda Pentergone. Pastor Bujjungo nkuze nga naawe bw'olaba mazima ogambye abantu nti essente ezisonda Pentergone teziriiwo n'omusingi teguliiwo. What's the meaning of that? Kale bano abantu b'osumba baleke. Bannayuganda bo bakola kyo batuusa ku kintu ekyo mazima. Bannayuganda Pastor Bujjungo nga bakwagadde nga tukubeereddewo nga tukulwanidde entalo lwaki oswaza baganda bafe okutuuka wano? Abaana nga basasulidde ekintu oba kiki? Ne basonda Pentergone emikolo n'ekolebwa, ne basonda Pentergone business nezitambula, ne basonda Pentergone ennyumba n'ezimbibwa n'eggwa n'erabika bulungi. Pastor, tuli so proud of you.
weerabiridde bulungi essente ogiridde bulungi naye at least bannange ezitandikako okuleeta zisinotrack z'ettaka simanyi omusenyu simanyi seminti amayinja amatafaali pasita zinoonya otandike baneemulekerawo okusuula ssente zammwe ku mulundi guno mugaane nti mwagala kulaba ssente weeraga. You can't do this, you cannot. Abantu basonza amakyaki wano ne bagamaliriza. Waliwo noba ye Kayanja. Yanoono mwami ayogera empola ennyo. Asonze kyaki ye. Kyaki nene. Oyinza okulowooza oba kyalo kiramba agizimbye. Abantu basondedde kyaki eyo ne bazimba ne bagirabako. Lwaki ewuwo kyanjawulo? Lwaki bannayuganda obasasudde bubi nga bannanga awakolebwa ekibi tugambe nti kibi pasita Bujjungo kendeeza. Olimbamuko naawe. Baganda bafu batunuzanga abasira abatategeera. Tembuuza gye n'omusiraamu otuse wano tukolera abantu. Gwe muwala gwe abadde asonda Pentergone mwana gwe ow'obulenzi genda osondera ennyumba yo. Tandika okuzimba akasiisira. Tandika okusiika amagye ssente gireko gitwaliyo pasita Bujjungo munoonyeyo bapasita abalala. Holy goodness. Kuno gusaba ki kuno? Gwe pasita Bujjungo Katonda ki gw'osinza oyo bannanga akutuma okukola ebintu bino? Uyo gwalina gu TV ogusiiba guvuma abantu ne guvuma abantu. Of course gu TV tuba twetegeeza full figure. Ne weetika ekizibu n'okiteeka ku TV bannayuganda ne basigala bakwagala. Ensonga za Pentergone bwezityo bwe ziyimiridde omulimu gwaffe gubeera gw'okutuusako information ng'omulungi atugoberera gwe ne wasalawo ebintu obiraba ota Clarity Source 256 nkwebaza okubeera ng'otugoberedde endikazo tezalabizeeko ku kyaki kubula current situation ekifaananyi kyolabaawo kiri wali eri ku Pentergone wa pasita Bujjungo naye nga njagala okusigning out nga nkwebaza okubeera ng'otugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa n'okola kyamannyo nnyini ddala subscribing atanaba teekako notification bell sharingira munno omugambe ebya Bujjungo nze mbijjowa n'ebisigaddewo bitukwase for that for today kambaleke I sign out.